Omuvubuka atategerekese mannya atiddwa abatuuze abatwalidde amateeka mu ngalo bamuzingiza ne bamukuba mizibu n'oluvannyuma omulambo gwe ne pikipiki kw'abadde atambulira eri ku nnamba UGF 783 ne babiteekera omuliro. Bamenya amayumba abadde buli kimu. Bakazi bak'embuzi 13, endiga 3 ne sekokosa. Tusula tetwebase emitima gitubeera mu bbanga. Omuvubuka ono alabise ng'atemera mu gy'obukulu 2 nga mu bigere abadde yenanise nga tezeefaananyizaako ez'amagye. Olaba okugwa toje kukoma bwoga afanda nzise. Ofubuka bakole bave mu by'okubba. Abamu ku batuuze okuli Ediiga kola ogw'okusala enviiri ne Patrick Wasuwa atunda amafuta bayingiriddwa ababbi mu kiro banyonyodde ebyabatuuseeko era nga ne balayiza enduulu ez'okusiza abalala ne batandika okugobagana ababbi mu kiro ekyo nga ne bafungiza omuvubuka ono. Abalala babadde nabo ne badduka. Bansanze neebase bajja n'amajambi ababadde basatu bambuza bali ssente nenzibalagirira ne banjako esimu ne bansibira mu kisenge ne bajja mu saaluuni munda okujjako ettala bweti badduka. Perezi Ddungu ssentebe w'ekyalo Kyambala mu ggombolola y'Ebukulu e Kalungu yeekokodde obubbi obususse mu kitundu kino n'ajuliza abakuumi ab'e Rodiyo. Bagambye nti bayambangako okutangira ebikolwa eby'obubbi ku byalo mu kiro. Twasobolanga n'okwekuuma nga tuyambako ku lwaluko difensi ayine mmundu naffe tutambula naye ng'abatuuze naye kati tewali bugezi. Abakulembeze okuli ssentebe w'eggombolola eno nga ye Hussein Bazadde Kaweesa ne Irene Nanyanzi amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu bavumiridde ebikolwa ate eby'okutwalira amateeka mu ngalo. Nga nze omukulembeze nsooka okuvumirira abatuuze kye bakoze eky'okutwalira amateeka mu ngalo, naye obubbi bususse mu kitundu. Abavubuka mbakoowola bannaabwe muliko okukola okaba n'abalaba misana tukubatudde ku matatu bakuba matatu bali mu ludo ne weebuuza bwe bayimirirawo batya mu kibuga. Poliisi y'e Kalungu ezinejjawo omulambo n'ekipampagalo kya pikipiki ebitwalibwa. Era tugenda kunoonya abo abalala abagembwa abadduse babeere nga bakwatibwa nabo bavunaanibwa mu nsonga eyo. Saako n'okuba nti nno bano abatwalidde amateeka mu ngalo nakyo tugenda kisuula muguluka bandibadde batwala omuntu ono ku poliisi yaffe n'abeera ng'avunaanibwa ogw'obubbi. John Bosco Seru yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.